Kankubile Franka ettaka lyewaffe mu kyalo laba bakuba entuli kati mubuuze kimugaana okuddayo eri gye tuva. Ndabira kati bagenda kudda wano. Abantu bali bangi nga layiri mpanvu biri bbiri ate abasajja abantu bali bangi nga layiri mpanvu biri bbiri ate abasajja Chairman wa Uganda nyamba okuzoa emizannyo gy'omupiira tuli wamu naye ku DFLF tukusuubira nti DFLF babona kutubika lulu abantu ne bawulira nti ekintu kino kyaki kyaffe ffenna that club will survive. Sports officer tujja kino kijja meeting eno njagala tugende mu meeting y'abachairman ba DFA za mukwano federation y'abakulembeze ogenda kulaba oli mwaka banaye ne bana Masaka. We have the tactics as a federation to help you meet. So omwana aviwala agenda okufumitini Masaka ng'agumye ne abilities obola okutuuka ku competition zezo ku level eziriko. I think they need to do a lot more than that. The issue of but if you obasanga ng'agenda ku bodaboda eno nga tetulina omupiira egi naga akanfune bannange tugende katakuza pulezidenti bintu bibiri esooka ndi mukulembeze wa DFL mu Uganda. Federation twamukuwaddeko amateeka ga Uganda because our regulation with abantu abatali tukolaganira wamu ne ba sports officers bamanye nti tukuwadde olukusa olutegeka Katonda bw'obona ategeka ekintu okonako otegeka meeting yo genda obulireko poliisi ekitegeeza nti oba olina okuba nga otaddewo disciplinary panel emubonereza abira pulezidenti oba CEO nti ate ono bwe tuwa omuli ebbaluwa ye gy'anaabira nayo tusiibewo tunyumye okufuna emipiira tunafuna ezasooka zali biliyoni 6 tuddako ne twongera era biliyoni endala 3 bwentuuse Masaka wano kyenvulidde era kyerimu ku bintu ebitutambuza okutuuka ku ground okulaba ekigenda mu maaso tewaliwo kyatambudde kigenda mu maaso naye tugenda kutuula nabo tubabuuze tetumanyi biki bibasoomooza kubanga omulimu tebanagukola ng'ate ensimbi weeziri ate era tetutagenda kukkiriza kulaba nga ensimbi ezo zikozesebwa mulimu ogwo zirinakukola wabeera waali eyo ng'asuubira nti agenda kubbeza esente njagala obakakasa nti nga federation twali basaale nnyo mu kulaba nga tusaka sente zino kyetusinga okwagala kwe kulaba nga tufuna ekisaawe kya recreation tutandikire ku bintu ebigenda okugasa omupiira for example surface ne dressing rooms naye nawulirako nti pulaani yaliwo yakusooka kukola maduuka ekisaawe kino kisakola esente zino tezaali zakola maduuka zakola kisaawe okubanga abantu bomu Masaka balina we basobola okuzanyira omupiira ku surface ennungi tunoonye ebitone ebitudde eno nga tubeewaddewo awo okuzanyira so yalowooza nti ali yasobola okukwata ku nsimbi eno ategeere nti awo tujja kwambalagana ekyo njakyebereramu direct nga bannabyamizannyo tusaba abantu abo bafune okulumirirwa ekisaawe kikolebwe gavumenti bwekuwa ssente ne zituukana ennaku z'omwezi 3 ziddayo kakati ezasooka zaterekebwa mu Bank of Uganda nga bwe tukiwulira naye tunaterekanga mu Bank of Uganda ate nga batuwadde kukozesa oba oli awo ekisaawe kyaffe ekya Masaka Recreation kyali tukoledde omulimu omulungi mu AFCON yaligenza okutuuka nga wabeerawo eggwanga erisaba okujja okutrainingirawo kale nno ffe tufiirwa ezimu ku zaali badde training ground ezimu
nga batuwadde Afcon wano nituba tufiibwa omukisa ng'ogwo nti okugamba nti ttiimu nga Egypt ezze egenda kutulengera mu Masaka Recreation Ground tufunamu nnyo mu kitundu, tulina kye tusigaza okuba nti ttiimu nga Egypt etulengera wano oba ttiimu nga Mali egenda kutulengera Masaka. Kisaawe n'okuba kusolooza ssente kyanje ekisaawe kyekikola ki sobola okuba nga kirindibwamu ekyamasaka Recreation bwe kitabeerawo olaba nti bukimu kiba kuba kyekisaawe ekikulu wano ekiringa ekya gavumenti bulamu kyandibadde asobola okuba nga agendamu. Kitumalamu amaanyi okubeera ng'ekisaawe ekyo ssente gavumenti yazitadda naye nga tekinnaba kukolebwa. Situmanyi oba bannamasaka city bakiteekamu byabufuzi ate nga omuzannyo gwo tegulinda, n'olwekyo kyekimu ku byendabyo ebigenda okubeera nga bitukosa. Wetwogerera nga processes zonna eziyitibwamu oba emitendera gyonna egiyitibwamu okuwa contract giringa egikomekkerezeddwa. Twafuna okusoomoozebwa mu process eyo gye mumanyi obulungi gye boogerako mu tteeka erya PPDA egyali egikozebwa bannaffe abakugu. Ffe tubeerako n'amaaso naye emikono gyaffe gibeera misibe. Yatambula era ne tutuuka ku kiseera ekyokulangirira ani eyasinga mu ba contractors abaali basabye omulimu ogwo. Wiiki eyaggwa we twagiggalira nga omu ku ba contractors ba bidders abaali basabye omulimu ogwo yali yeemulugunya era ensonga ne ziva wano ewaffe ne zigenda e Kampala mu kitongole ekikwata ku by'okugula ebya PPDA gye bayita tribunal okwongera okwekenneenya oba ddala abakugu baffe omulimu gwe baakola gwali mutuufu oba mwalimu ebirumira. Nenjala okuwa bannamasaka essuubi nti omwezi guno ogwokuna we gunaggweerako tujja kuba tumaze okwekakasa nti contractor afuniddwa ate era nga n'endagaano emaze okusibwako emikono omulimo gusobole okuba nga gutandika.